Wembanga ngambye okuwasa omukyala ayazaalako mala kutuuka ku malalo g'omusajja yamuzaala mu mwala ninga waye kante twalire namwandu naye nga musajja munnange akyaliwo mbakubuukeeke era omuvubuka yaleeta kano lujje atuleetera agagamba ex bange bonna baafa adirisiti bonna batte Shiba alabika ali lubuto abamu ne bagamba ali lubuto abamu bagamba nedda tali lubuto ekyange sisobola kudda wano nga seeka wa Shiba ku mukutu gwa Kafton ono lujja ninnagira mu Shiba ali lubuto nga tannaba kuŋŋamba seeka we kubanga Shiba nze wanaŋŋamba nze seeka aluŋŋamya nja mubuuza olubuto lwani era omuleeta ddi wekongulakirwe Shiba okuzimbira maama w'ennyumba ennungi ate ne tusoma n'edduwa ya Shukuru ebitaalimu wadde kamera nga biri wakati waffe ne Shiba n'abantu abaliwo naffe ne Allah subhanahu wa ta'ala era bambi atusiibula bulungi era twali ne musajja wange Kabako yaliyo Rodoni Wine abamwitani Sennabulya Yusuf twali naye bambi yali mu nteekateeka y'Amaseeka musajja oyo alina imaani singa Tamale Junior abadde musiraamu okuvaayo nadda taata we naafa nadda mu kamera n'okkola emirimu gye taba na buzibu kale ate yo omusajja okukungubaga kwe lunaku aziika omukyala we nkya nakikkirizibwa n'awasa enkya mpozi ng'okwatibwamu ku nsonyi okulw'ebigambo n'environment mwe tuwangaalira bagenda kugamba batya nga nnyanguye nowerekereza ng'omuntu naye obusiraamu bwakuta naye nze okuwasa omukyala yazaalako sikigaana era sikivumirira naye nze Zubadu wembanga ngambye okuwasa omukyala ayazaalako mala kutuuka ku malalo g'omusajja yamuzaala mu mwala ninga waye kante twalire namwandu naye nga musajja munnange akyaliwo obwo buzibu Shakibu bwayitamu kufuna mukazi ayina abaana kati kitegeeza tusabire Shakibu bonna tubasabire zali si mukyala mubi era nze nkyogera waga Shakibu mukwano gwange ne zali nange waba anoonya zali muyingira omukyala alina ssente wadde alina abaana zali lwaki muyingira omukazi abeekumidde ku mutindo zali yeekumidde ku mutindo zali alina eriiso alina ettama alina obuviiri obulabika obulungi zali alina watu zali alina ebbeere zali alina figa wansi awo zali alina entumbwe ngati kampawana mashallah kantekeko kirigama mashallah zali ayimiridde Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores, tukola bintu bingi n'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers, C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe bwonna oba obulaba. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower, mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala. Kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Oyagala okulaba ennyimba, comedy oba interview z'abayimbi empya, genda ku yo TV app Bolingo Extra ku shillings 600 ofune MBs 250 okulaba kyoguze onyumirwe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Ntwalo mukisa guno okwaniriza muto wange mukwano gwange muganda wange lujja wano ku kitebe kye ekya Ziyara Travels etutwala abantu e Makka okukola umra ne hijja. Ate ku umra yo mu September twakutadde ku listi bagiyita masavu ku masavu. Allah kirize masavu nange ate nga gocha lwaki twagajise masavu ate nga kocha kubanga tulina ekipya kye bayita Ziyara boxi
Ziyara box yeriwa mbadde nsaba ajati shifura netera ku ziyara box bagirabe insha Allah tugitongoze ne mukulu lujja wano nga tulina kye twayogedde ita side eri oleete ziyara box tugitongoze wano ensi yonna esobola okubeera nga egiraba kubanga mukulu lujja alabirwa ensi yonna emashariki n'emagaribi ewava n'obugwanjuba bonna bakulaba era ntwala omukisa okwebaza abantu mwebale kwagala lujja namuwagira namulaba ekiraga mbu lujjayo wammwe muteekeddwa okubeera nga tumumulekerera mpaka last ekyo kye bayita ziyara box oba bakira bulungi ndoza bakira bulungi kikino kyomwataddeko ziyara box kitegeeza sonda mpola okole umra sonda mpola okole hijja sondera maamawo akole hijja sondera taatawo akole hijja sondera mukyalawo omutwale Makka sondera lujja mukwano gwagende Makka ng'omuweerayo katono katono akole hijja ne umra. Kati umra y'omwezi ogwa September tutambulira miliyoni za Uganda nya dola wenebe tuvuzeemu nya kitundu tugenda kusukkawo September katandika okujja wano kuziyara ng'owaayo 5 2 akakadola ogenze ku umra otumala kino nga tutongoza ekintu ekirala ate kino kigenda kusigalawo ebbanga lyonna kubanga ziyara box sonda mpola yeriwo kakati shifura kasaba kalabi naye nga ogenda kunyonyola ne ku shifura abantu kati batandise Sheikh Zubadu shifura yaliwo shifura ye secretary waffe wano ku ziyara travels ku office ku head office yes tukola naye shifura biidhnillah tukola naye wano insha Allah kale tuna mukululujja ziyara travels tusangibwa wano wotusanze kazimbe kabe bakayita Eden Mall Mengo after Fufa House nokira mu katini nnyo wotuuka ku Uhuru wali wolirida kamere hoteli ya mukwano go mwatereze ekifo kati ngo yambuka feje tusembe eno waggulu wojja noyingira mu ofisi ya fene eya ziyara travels insha Allah notandika okubeera ngo gulawo fayiro yo noza fayiro ziriyo ziraba tukugulirawo fayiro notandika okuteeka mu mpola mpola oyagala hijja oyagala umra era umra yo mu August bagenze daseeka mukwano go tomusanzeewo mukama wange CEO ya Sheikh Arkam Tamusuza abadde agenda kusanyuka era wanabira bagenda kusanyuka tukubuuzaako Arkam tukugenza bagenze sawa zino bali Madina bagenda kumala Madina ennaku 5 ne Makka ennaku 5 basobole kubeera nga badda era twatuta abalamazi baffe abawerako namugambi gwe twala aba August nze aba September abange zabatwala insha Allah era nabaze simu zijja kuyitawo wammanga oteekeko akasenteko akatini nnyo obojje ku office oba tukubireko wonna wooli nga tukufuna ng'ojja nga tukutwala Makka ne Madina ng'okola hijja ng'okola umra naye mukulu lujja ono we muleka mu September tanoonya mu October ne December Katonda akkirize Allah akusasa n'okola hijja ne umra akusangulako amazambi n'ebyonoono mukulu lujja tuwali atasobya tutambula mu byonoono tusaba Allah atusonyiwe atusasire nekirabo bwavu nnaku zino butuluma naye oba oyagala Allah akute tuuka ku Kaaba abantu beebuuza ekibuuzo lwaki ali abantu abamu bagenda Kaaba bakomawo nga baavu kirimu ensonga bbiri mulimu ekisooka okulongosa enniya wogenda ku Kaaba n'enniya ennungi Allah akuwa ekirala Allah asobola kubanga akwanukudde naye nga ajja kukereyawo okubeera nga akuwa byakoze eki byakuwadde asobola kubeera nga obugagga obwo bw'osaba Allah ate ajja bukwa ku lunaku olw'enkomerero ffenna kye twagala ate ng'obugagga bw'ogenda okuwangula nga Allah akuwejjana nabwe kityo mujje mugende mukole hijja ne umra Allah abasanguleko amazambi n'obwavu nga muyitira mu kitongole kyaffe ekya ziyara travels tweyaziza ajirumala ne mukulu shifura otuwa olukusa tukolereko wano mukulu lujja ina gyalaga inshallah wetuva wano inshallah kakati kino saga kibuusa maaso abantu lwaki kigambo okufa tekiganye okutuyingira omuntu okufa baganye muyingira munafu wabukkiriza omuntu omukkiriza omuntu munne waafa afunamu ekyokuyiga kubanga okufa kyakwebulirira Nabbi swasa yagamba nti no omuntu aba yagala kwongera imaani ye
obukkiriza bwe ajjukire nnyo kufa kubanga ojjukira omuntu wayafa oba wolabako ku mufu oba tolina imaani mbutuufu tuba taffe tukwewuunya kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yakola okufa nga kyakwebuulirira gye tuli olaba afudde weetereze era omuntu wajjukira kufa abeera mugezi Nabi sallallahu yagamba mu hadith n'agamba al-kaisu omuntu omugezi yono mandana nafsahu akuma omwoyo gwe n'atayonoona n'ava ku mazambi wa amila al-mabada al-maut n'akolera ebigenda omugasa ng'amaze okufa kati omuntu aba afudde gwaddako n'ogamba nti Allah yakola obulamu n'akola okufa tufunemu ekyokuyiga era tegeeza mu surati al-mulk n'agamba huwa alladhi Allah yennyini lujja huwa alladhi yeye yennyini khalaqa al-mauta yatonda okufa wal hayat n'obulamu lwaki Allah yatonda okufa n'obulamu Allah yagamba liyabluwana Allah atugezese ayyukum ahsan amala mufa abalongose emirimu Allah wanajjulira munno onaavaamu ku malala onaasaala onaasiiba onaanikulawo okuvuma abantu ku social media ng'abantu abavuma bannaabwe tulaba mukama waffe gwe tuyigako fena ebintu bya social media kuno newankubadde lumu yaseererangamu ng'omutonde ffe tusobola musabira dduwa kubanga tuli basiraamu mukulu wange taamala emirundi omugenzi era tukubagiza abantu bonna taamala junior bakulu bange basali kubanga nange nendira nkima yeze Seeka Zuba Dusali era mukulu taamala namulabako ng'akyali mulamu n'okumukwira kusimbadde mukubirako ku simu nga twogereganya naye yafa nga ntambuddemu nali siri mu Uganda oba muzikira era nga siri mu Uganda era nnoonya kukubagiza muto wange ono ani junior gwe nsinga okukolagana naye gwe mmanye nnyo mukubagize bulungi nnyo ate neiba wange wali ekyengera naye kati tubakubagiza n'okunyola okw'amaanyi okuviirwako omusajja oyo yali ow'amaanyi taamala emirundi abadde musajja nga ayagala abantu era obadde omulaba nga yeekalakaasa wano ku social media naye man to man ng'omusemberedde musajja abadde mulungi nnyo era nga mukubako ku lwali kati Allah yatonda ebintu ebibiri tufunemu ekyokuyiga ekisooka Allah yatonda obulamu era Allah n'atonda okufa n'agamba atugezese fe abanaasigalawo tunaasobola okulongoosa ne tujeemulukira amateeka ga Allah nabwe kitubadde ba Allah ffenna abali eyo tulongoose mu famire zaffe n'abantu betuwangalira nabo mu society tutegeremu Allah gyali era saawa yonna tugenda musisinkana kubanga Allah yagamba mukulu lujja aina matakunu yonna gye muwangalira mmwe abamanyira Katonda abamanyira Allah abamanyira bannammwe nga mwefudde nti muli bakitalo mu duniya eno mukabiza abantu amaziga osinzira gy'osinzira n'okabya munna amaziga ne Allah yagamba aina matakunu yonna gy'owangalira yudrikumul maut okufa kugenda kukusangayo essaawa yonna kati weeyise bulungi kubanga tulina olugero mu lw'Abaganda oba olwaffe lw'Abaganda nansonyiwa ffenna tuli Baganda Abaganda bagamba kolerera akalamboko biki bye bagenda okwogerako ngoma z'okugenda ngoma z'okufa nze nalamadda wendi bafudde nyina akagambo kentayagala ku social media bakankolere kaliwa RIP tokagala sikagala ate nga buli omu keekaliko rest in eternal peace njagala wemba nga nfudde bansabire edduwa egamba Allahumma gfir lahu Allahumma arhamhu Allahumma gfir ay Allah sonyiwa Zuba doyo Allah muyingize jana yedduwa esinga okubenno musonyiwa omusaasire njagala edduwa eno nga nfudde era wogitayipinga ku social media platform n'ekifaananyi kyange ekirungi nja kubeera eyo ndowooza nga ndi musanyufu ng'egamba Allahumma gfir lahu Allahumma arhamhu Allahumma askinu fil janna kati oli waga resting internal peace ng'abadde akola amazambi eyasobola okurestinga in peace ng'abadde n'ebyonoono ng'abadde n'omutima omubi musabire Katonda amusonyiwe amusaasire amuyingize ejjana bannaye mwenna abatulaba byonna mubikole naye waliyo okufa ojja kusigalawo mu ddiiro nga bakuteeseteese ng'olinga ekifaananyi ng'abadde atugumya ekyalo tosobola
akaseera ng'oli muri keesi eri keesi nga oli awo bali kubako oli mu saaneezi naye ate abasiraamu twategeera okufa eddiini yaffe ey'obusiraamu yategeera okufa n'oba nakulekawo ebbanga ku nsi ng'omaze okufa era saawa yonna kabuli oteekeddwa ogiyingira kabuli entaana ate abasiraamu mwanandaani eyo bateekewo olubaawo n'akadongo bakolekeyo otalimu wadde omusumaali nabbi yagamba omuntu waaba afudde ebintu bisatu bikola ki bimuwerekera ebintu bisatu bikola ki era abantu bano basatu bategeera mu ofudde ekisooka emirimu gyo gikuwerekera emirungi n'emibi byonna byewakola emize egyo gikuwerekera era abaana bajja kujjayo mu abapostinga ku tiktok ku facebook mwe ba youtuber ne ku youtube programu zewakola nga mulimu obuwemu nga mulimu okuvuma abantu mulimu okuswaza abantu nga woseka abasajja kale omukulu tabale muri yafudde naye nga bajjayo ebirungi byayogera gye biri bingi naye nga bajjayo oyaseerera byabadde bajjayo oyaseerera muyaliko waliwo yaliko muwaliko n'abakyalo babajakole bamujakole nga enkuba etonnya okukamala naye abantu basaza ebintu bingi kakati wonoofa emirimu gyo gigenda kuwerekera emirungi n'emibi ekyokubiri n'abantu bajja kuwerekera ekyokusatu n'emaali yo emotoka ya tabale emirundi tiyamuwerekedde ng'agenda okuziika ng'erimu n'abaana babadde bagikoze ati ebuwerekera n'emaali ffe tuwereka kyova olaba essanda gye banziikamu oba gye basiikamu omusiraamu tutoola ku maali ye ne tumugulira essanda era waba alina emaali ye era ku akawunti batuwa olukusa tutoolako emaali yo neekuwerekera paka mu mwanandani era emaali ezimu ezituwerekera omuli nga abakyala gomesi gyabadde yebikka kati gye bayita nashu mwagigazaako jeneza gye babikkaawo ku drone eyo oba ku basi bamutwala omuziika ne bakutikka ng'olugoye essuuka kweri essuukaayo oba gomesiyo oba ebitiiyo byo oba enkumbizo zobadde okozesa zennyini zikuwerekera nzituuka wali ku ntaana naye nabbi yatugamba ebintu ebisatu ebikuwerekera ebibiri bidda n'osigaza ekintu kimu awo mu ntaana ebibiri bidda ebikomawo ekisookera ddala emaali emu ekomawo emaali emu ekomawo bagamba olugoye lw'omugenzi tuluzzeeyo olwo baba biseeko n'essuuka n'ebitiiyo bikomawo n'enkumbi n'emmotoka egamba waayo emmotoka y'omugenzi mugizzeeyo emmotoka esobola okusigala ku ntaana bagizaayo nibagipulaningira oba abamulekwa nibakola ki nibagyesooka oba nibagibagabira mu mateeka ag'obusiraamu ekyokubiri ekiddayo abantu wallahi jjukira akaseera kano ng'omaze okufa abantu bazze nibakuziika bonna babadde bakuwaga nibakulekayo nibakuleka mu lusuku nibakuleka mu mimwanyi nibakuleka eyo mu nsiko nibakuleka mu kyalo abaganda bagamba nti nno ofiirwa tosula ku malaalo bonna bagamba afudde naye era waliwo abagenda omukuzika mu kyalo wallahi abamu nga bafamire ne batasulayo nabatuddeyo mu kibuga gamba mu kuziika wabeerawo abalinda essaawa y'emmere nga bo tebamanyina puroguramu etambula abo kati obagabe babe basule abo basule tujja kuziika omwezi ogujja bagera bali wano ku ntaana wabawo abanyumya emboozi ku ntaana waliwo abanyumya emboozi kati abo abanyumya emboozi bagenda okusigalawo era kyobalaba abantu okufa tebakukyakulinamu valiyu nga kyewagambye omuntu afa puroguramu nga zitambula omuntu afa n'omuntu n'atalumizibwa omuntu afa n'akaba nga bano abakabira tamayo emirundi nga balina bayisaawo njagala tutunulire kigambo kukungubaga kukoma ddi nga tutulira n'ekifaananyi kyotuwadde ku bantu ne mu kaseera ako ak'okuziika kuba twalabe ne mutabani wa Tamale Mirungi yennyini Junior nga waliwo abamunenya olw'okuba nti yayanguye okudda ku mirimu gye gya social media ffe mu busiraamu okukungubaga okusinga okubanga ka kiseera kiwanvu kudde eri bakyala
abakyala tubawe ebbanga Katonda yayogera mu Qur'an we mbaseerabidde ndoza neerabiddemu ku ebbanga naye nga ndoza ennaku ziri 40 oba 3 sheerumala emyezi 3 egy'okukungubaga gyennaku ndoza nga 9 babeereyo kubanga tuba twagala kutegeera omufu ono tiyabaleseemu lubuto asobola okuba yabalekamu abasika nga balina okufuna ku ki era okugaba emmaayi tulina okuyisaawo emyezi 3 tuba twetoolera abakyala abo tubalabe alina omukyalo okubeera mu nsonga okutukula Allah yakyogera mu Qur'an naga 3 quru' 3 entukula za mirundi emeka 3 n'agenda mu nsonga n'ava mbwatu mirundi 3 gy'emyezi emeka 3 wegiggwako omukyala waddembe okufuna haji omulala oba omusajja omulala kati ate ye omusajja okukungubaga kwe lunaku aziika omukyala we nkya nakikkirizibwa n'awasa enkya mpozi ng'okwatibwamu ku nsogi okulw'ebigambo n'environment mwetuwangalira bagenda kugamba batya nga nyanguye nowerekereza ng'omuntu naye obusiraamu bwakuta wala osobola kugumiikiriza amala okuziika mukyala wo next day kati Tamale Junior kyeyakoze fe munzikiriza yaabwe oba mu ddiini yaabwe balina engeri gye babajajinga kubanga bayibuli basobola kuba bakyogerako n'enzikiriza ye kubanga abadde n'eddiini eri endala neffe keno mu ddiini ey'obusiraamu singa Tamale Junior abadde musiraamu okuvaayo taata we n'afa nadda mu kamera n'okukola emirimu gye taba na buzibu mu busiraamu taba na buzibu kirizibwa okuziika maama we enkya n'otandika okukola olunaku luba lumu olw'omusajja ekyo mukitegedde omukyala omufumbo naddala omukyala giba emyezi 3 omufumbo egy'okukungubaga kati ekyo kiri kati Tamale abadde bamunenya Tamale Junior asobola okwogera era mwogezi mulungi bamukubireko kasimu simu ya ennaku zino agigaba bamwebuuzeeko lwaki yakikoze agamba kiraamo taata yafa agambye tetumukaabye kati ati yoyo proud mulekwa y'omulaba ennaku zino proud mulekwa mutumiddeko era mwagala akasajja ako nkaagala nnyo nina abavubuka benjagala omanyi nze ndi seeka w'abavubuka kati Tamale Junior musajja mulungi muvubuka mulungi by the way Tamale Junior mulungi kasuku mukwano gwange oyo abo bonna bakyali bange nono muvubuka ono gwe bakyawa juzi munoonya sibayiduka we lujja netunoonya omusajja ono tumwe ku dduwa Bruno Betty teka Bruno Betty Bruno Betty alina kyavaako Shakibu Wazari bambi Sekazuba dwakunoonya tujja wane mukulu lujja ono takyanyiga biwundu anyiga ekyebirungi Shakibu ekisooka mugagga ate omukazi yamugamba ennaku ezo kikyoteeka ku mmeeza wabiwulira era omukazi wagamba kikyoteeka ku mmeeza era omukazi tasobola abakazi abo basinga okulaba tuwali mu nsi kuno omukazi ayagala musajja mwavu era omukazi waba alina ku ssente naye anoonya gwagattako ssente omukazi ayinamu ku ssente anoonya musajja ayinamu ku ssente amugatteko ate ennaku zino waliwo enjogera egamba nti waliwo obuvubuka mu kibuga bayita bu smart wire obuvubuka mu kibuga bayita bu smart wire nze ngenda buyita bu smart majini ke gabakwata ne bayoya bu smart majini ne bajini nga eri mutembe ba smart shaitwani nze zimutembe shaitwani naye omuvubuka oba omusajja ali eyo mu busiraamu tawasibwa omusajja yawasa omukyala ne waba ne ssente ezenkana zitya nga omusajja atayina era omusajja yabeera mu maanyi owaka era omusajja gwe bayisaamu amaaso owaka nga musajja musiraamu nga bakuyisaamu amaaso mu waka togenda kuyingira jjana buli musajja ali eyo omukazi akuyisa usukubusaabusa njija seeka nga akuyisaamu amaaso akuyisaamu amaaso nga yakufuga owaka atuuka ne kuseera alaga ntwalirayo amazzi owaka naabe akuwa buli kimu
oba atambula naye mu motoka nga gwavuga nomagamaga bwoti nakukyusa ensingo lujja nja kukubuulo ali tebajja wakali wakonkola tututu sebo mbadde nyina ensonga gye ŋŋamba gwe nanyini maka gano n'agamba mugambe madamu madamu yasalawo byonna kaakati oyo ye mukulu agirumala gwayise awo ng'ayogera sekibotte kati kukyolaba tupimemu ekya Zari ne Shakibu bonna Zari ne Shakibu tukipimemu kati embeera gy'oyogerako Zari waddembe nga Zari nga ye waddembe okubeera nga akyawa Shakibu n'afuna omusajja omulala eddembe alijjawa nti awo aba mweyambuludde omukazi akkirizibwa waaba takulaba mu future takulaba muki future n'agamba owaye kankute omukyala ate waate omusajja ng'omusajja tamutadde tamuwadde taraka ate omukyala azzaayo amahare okweyambulira mukyalo osobola okukowa omusajja ku lw'ensonga zo ate n'endala n'ensonga ze tukulembezwa okwekyawa ensonga za ddiini sooka n'omusajja nga mulogo n'omugamba omusajja ono mulogo kamute osobola kuba n'omusajja nga musezi osobola kuba n'omusajja nga mubbi ng'obubbi tabuvaako osobola kuba n'omusajja nga mutemu osobola kuba n'omusajja nga tasaala osobola nga omusajja nga n'eddiini yagivaako n'ogamba owaayi ku lw'ensonga zange zino nkutadde kati w'omuta ozzaayo amahare waba yakuwa amahare akakadde kamu omuddiza amahare akakadde kamu naye tomuddiza bintu by'abaleese akasiimo waka nga yajja okuwoowa n'aleeta ente n'aleeta embuzi n'aleeta sofa seeti n'aleeta emmotoka n'aleeta ebyo ebintu sukaali butungulu ki tokola ki tobimuddiza omuddiza maki mahare gokka naye ati singa omusajja akuta ng'atadde omukyala Shakibu n'akeera enkya n'agamba Zari nkutadde ng'amwatulidde enfunda 3 kubanga tugamba okuta taraka ya mirundi 3 ayogera nkutadde oba n'abyogerera mu mbeera endala asobola byogera naye nakukoowa naye ndabikira bubi nga osinga ova wano waka wabyogera ebyo emirundi 3 asooka naye n'atuulamu ebbanga omukyala oluvannyuma n'ava ku musajja n'ava ku musajja ng'omusajja amutadde ekyo omusajja kyebayita taraka kati Shakibu asobola okubeera nga Zari yamulaba n'agamba nedda kamute kubanga n'ekirala Zari nalimwogeddeko nnyo naye Zari mukwano gwange Zari talabika mukwano gwo kyova nkugaye bantu babiri mukwano wange Zari terabikanga eyajoogamukko omusajja okola otya kubanga kya buntu omusajja wakulaba ne yali bbaawo nga mukwataganye naye ndowooza kyali nsonga ya miscommunication communication nkulu nnyo baali bacommunicatinga kubanga Diamond Platinum yavadde era ng'agenda wa Zari nga ne Ivan akyaliwo ne Shakibu ng'akyaliwo ng'avudde dda ng'agendayo naye ndowooza communication yasembayo Shakibu ng'omusajja tiyali mumativu kubanga omusajja ateekeddwa okutegeera ani agenda okukyala owaka era agenda kugira ku nsonga ki era njagala abavubuka mwenna abatannaba kuwasa oba awasizza abakyala nga balina abaana mbategeeza obubaka buno nti nno abakyala be tuwasa abalina abaana kizibu nnyo okukyawa bataata b'abaana kizibu era omukyala wabanga yazaalako abazungu bebagamba kanakantu naye kanjogereko ku luzungu wano abantu batera okugisamu eggaali naye wale tumpisamu gaali nze njogera mwogezi oluzungu omuzungu yagamba ng'ayogera ku bakyala betwasookako abakyala batuwaana mu message ne bawandika message zino na kameramani akiriize agambye omuzungu agambye first cut is the deepest Ruja kwandako mugalo is what kagadi Diamond asokwe yigira dadipa nnyo okusinga muto wange Shakibu kati bamubuuza ki kyoteka ku mmere
era mu abasajja mu abatonolera abaana baffe nombajjako ebyabwe nombajjako embuzi zaabwe abaana abeekuumye mu bukyamu mbala mbalekaawo wallahi mamukoze kibi kiyinza omusumbwa mbufumbo obuddako kimufunsumbu ya ddala bwita kikabalowooza oli olaba mukyala kutunulira nga yeekomba bwekombi bwati yena yeemoola yeekomba bwati ajjukira oli goloza yeemoolera guggwe the deepest olaba sifuna kwemoola bwemoozi naye nga sifuna ajjukira kamada awo wetuli bannaye mutukola bubi kaakati bannaye mbasaba n'ekika ekyo waggulu mpozi ng'ofunye omukyala bano betuyita batalafiya nga yagamba owaye kantawakale nfumbire Lujja nfumbire Zubadu nfumbire Haji Lumala ntawakale mbafumbire naye omusajja olisola kuddayo naye nze okuwasa omukyala yazaalako sikigaana era sikivumirira naye nze Zubadu wembanga ngambye okuwasa omukyala ayazaalako mmala kutuuka ku malalo g'omusajja yamuzaalamu omwana ninga waye kante twalire namwandu naye nga musajja munnange akyaliwo mbakubuukeeke era omuvubuka yaleeta kano Lujja atuleetera agagamba ex bange bonna baafa adirisiti bonna batte naye bannaye olina akantu kongamba ebyaddala siraba mukyala asobola kukyawa taata w'abaana nga alina okuddayo akime fiizi waliwo abaddeyo okukima fiizi waliwo ekisingo okutta ennaku zino abaddeyo okufuna laavu twala omwana afunye ku laavu ya taata ate babeeramu olulogologo nga bagamba twala omwana taata we watamukwataku empewo z'ekika ebifaanaganako bwe bityo osulaye wataata w'omwana naye Shakibu ali ku buzibu n'abasajja aba alinze oba gwe Lujja gwayogerera wano Lujja tosobola kutyawa omwana muwala gwe wasookerako obeerawo n'omuwulooza era omubeera mu gurupu zammwe ebiboozi byammwe ng'ebyabavubuka mwogera bya obya yakulaba noga kiri ekyala kyetwasoma nakyo ate tebakulimba omwana ono agatta omwana agatta omwana yakabyeko ng'ayita taata oba n'abaana nabo bataata babakola ki abeerawo n'atabuka daada omwana mutwale wa taata ate abaana babato babaki asobola okukaba nga mugenda okwebaka muma mugenda kulya ebintu byammwe kusawanga mukaaga n'ayongera kati bamugenda kudda mu fayiro taaki kusaba mwenda daada gwayengambira omwana mutwaleko wakitaawe omusajja gotuga mukazi otwalako omwana sawa wetuli olabye obuzibu Shakibu sajirumala obuzibu Shakibu bwakola ki obuzibu Shakibu bwayitamu kufuna mukazi ayina abaana kati kitegeeza tusabire Shakibu bonna tubasabire nezali zali si mukyala mubi era nze nkyogera waga Shakibu mukwano gwange nezali nange waba anoonya zali muyingira omukyala alina sente wadde alina abaana zali lwaki muyingira mukazi abeekumidde ku mutindo zali yeekumidde ku mutindo zali ayina eriiso ayina ettama ayina obuviiri obulabika obulungi zali ayina watu zali ayina ebbeere zali ayina figa wansi awo zali ayina entumbwe ngati kampawana mashallah kantekeko kirigama mashallah zali ayimiridde era nawe olaba kyofiirwa era njagala bagambe bino mwaba abannamawulire abatuleetera obuzibu bannamawulire mugamba nutuleetera obuzibu njagala nkuwulira ekigambo kino ekigambo kiwulirize toyingizangayo bibi mu bantu abeeyagala tugenda kukuba zali wano ne Shakibu wayitewo wiiki emu oba mwezi gumu oba gumu badde mbaddiŋŋane baby I'm sorry it's okay baby I'm sorry it's okay era abafumba ababiri bafunamu obutakkaanya toteekangayo kikyo
era wajja nakwebuza naga mu kikazi kyange nakiwasa naye kisiru tikitegeera tekirina magezi nga nawe omugamba gobadde olaba otya mukulu kitegeera kirina magezi mwabamanyi ebyammwe obuzaabuza olekebe kukiyingiramu naye kati saawa zino balasooka bali mu kisaka eyo nga bayitidde okuyingira ekiro ne basooka basuulayoko ku kayinja balabe ebivaayo tudde wano tutandika okumala ebiseera byaffe tumale n'ebigambo byaffe tubakakkanye tubaswaze batumalemu amaanyi nabo kityo ŋŋamba Shakibu yakyawa zali kubanga Shakibu akyali muvubuka ate muvubuka ayimiridde muvubuka alabika bulungi alina ssente ze era mukubira omulaga Shakibu nkunoonya nyina gye nkisaba okutwalayo buyambi eyo Masaka essomero bayita Nur International Academy and Offense Center mukulu Shakibu nja kujja ne lujja ono otuweeyo Qur'an weziba 10 ate ennaku zino mukulu Shakibu mwebazaako kimu mukulu Shakibu agaba nnyo $. Agabira mu $. Amulabyawo nze mukulu Shakibu nampa $10 nsobola n'okuzirikaawo kubanga sifunanga yampayo $10. Mukyo Shakibu ayinamu ate azigaba era mukulu Shakibu sebo tugenda kujja era bannaye ayina ennamba ya Shakibu mugambe Shakibu mukwano gwakwagala ennyo Sheikh Zubadu Sali akunoonya akolera wa ali wali Kasanga kuyuke molo naliwo okko n'ennaku eziizi ino tamugamba olinayo seeka musajja wange lujjo ligata matira bana abaagala engoye ez'okwambala ennungi abaagala engato ennungi enkofiira ez'omutindo abaagala buli kimu engato abaagala amasuuti bagita ki Shakibu wati Shakibu chamze mujje wa Shakibu muwagire ate Shakibu wallahi Shakibu mutufu obanga onjagala ate ng'oyagala n'obusiraamu buweereza nga obuweereza ebbanga lyonna noonyako ate obalage mbu abantu olina ssente obalagire ku nze awo osooka obala $1 nga buli dduwa gye nsoma ng'erimu erinnya Shakibu ng'owa nga ŋŋamba bwe nti Allahumma kfir Shakibu اللهم انصر الشكيب اللهم افتح الشكيب اللهم بارك الشكيب اللهم انصر الشكيب اللهم ارحم الشكيب nga wampa 10 bitegeeza ki Allah sasira Shakibu Allah gagawaza Shakibu Allah gumwokeza Shakibu Allah sonyiwa Shakibu Allah muwe yakakyala akalungi jamilatun tetusooka gendayo ku bakyala naye takkirizibwa Aki akkirizibwa Aki nya bwentyo we nasoma edduwa yange wano nompisaamu amaaso neekola edduwa yange Eddy Kenzo musuuza olaba nasoma edduwa Allah banywereza omukwano Eddy Kenzo bambi Eddy Kenzo alabika mugumu nnyo alabika Eddy Kenzo yasiga okutegeera mu byonna yasiga okutegeera maali naye yava wala kana kamba Eddy Kenzo nze Eddy Kenzo ntera omusanga kyali wange nnyo era atwebaza nnyo programu eno yagiraba nnyo naye mutuufu Eddy Kenzo yanyumiza man to man nga twogera waliwo bano baseeka abalala namugamba kimu naye kakati asobola okunjulira maani olina obwongo Eddy Kenzo alina obwongo wallahi Eddy Kenzo mugezi Eddy Kenzo kolaba oyo wategedde nti bamwadde obwa advice nabitegedde nabiraba era katogere mu luzungu we congratulate you our brother Eddy Kenzo senior advisor of the president Yoweri Kaguta Museveni tibwahabulwa nati kale ekibuzo kiri nti anamu advising ati tibwahabulwa togenda yoteseka yogenda chachi habulwa lutya drone ne ali sente ali chekiseera kye kubanga omusiraamu tulina ebintu bibiri yaumu laka au alaika kiddemu laka au alaika tulina olunaku mu nnaku nga lulwo nga mutuufu oyita mu nnaku n'ogamba zino ennaku zange nga mutuufu ku lujja olaba buli kintu kyonna kikutambula bulungi nga gosanga akuwa ssente gosanga gugagama olya bulungi onywa bulungi nga weeyagala au alaika ne wabeerawo olunaku wogera ku makyo
mu nnaku zonna wallahi n'oba ovuga mmotoka eyo ng'ovuga otomera butomezi otatomera ate nga bakkalabula nga wallahi lujja osobola okukwata essimu n'onoonya omuntu ne gwe wawola ssente gwe wayamba ekizibu gwe wagabirako n'omukubirako naye ate naye nga aganange mbadde ngenda kukubirako nange siri bulungi ennaku ziri bbiri tusabe Allah azituyise mulungi olunaku nga lulo n'olunaku nga si lulo kati Eddie Kenzo yaliko mu nnaku nga sizize kati eno regime ye Eddie Kenzo yaŋŋamba Seeka Zubad Eddie Kenzo manyi yaŋŋamba Seeka Zubad nze nyina ekitongole kyange ekitongole nga omudaba Nuupu nga wona NRM amanye ekibiina kya Eddie Kenzo ekibiina tannakitongooza naye ndowooza oba njogedde byama yaŋŋamba ekibiina kiba kiyita ajibu yeriwa ene government in power ye government eliko gyawagira kiza kya so wagira Kyagulanyi agamba muno Kyagulanyi waba azze mu butuufu ne babulayiza bwe bati ai akyusa n'ennyimba z'abadde azikyusa ne ziwaana Kyagulanyi ye kaana kambata akali saawa zino tumuvuddeko ali mu ajibu tumuleke mu ajibu we tumalirize ne nayigira mu ajibu waliwo oluso tulina osalawo Seeka mu ajibu sijjaji katujimulekere tubalize ne Shiba mawulidde bya Shiba mukwano Shiba nze Seeka we twava mu gya Seeka nze Seeka twava mu by'omukwano nze Seeka wa Shiba wasembayo okusabira ne Seeka Alkamutamusuza mukama wange wano ku ziyara twasembayo okukola shukuri ya Shiba nga bambi azimbidde maama w'amaka amatiribona agalabika obulungi Shiba alina amaka ge gali mu nnyonyi naye maama we ali ku by'emityana awo sijja kwogerawo olwa security kubanga waliwo abantu abalina emitima emikyamu sobola okwogerayo wano ate ogenda omulaba nga amaka agatunyuzzaamu kamera bwekongula kiro Shiba okuzimbira maama we ennyumba ennungi ate ne tusoma n'edduwa ya shukuru ebitaalimu wadde kamera nga biri wakati waffe ne Shiba n'abantu abaliwo naffe ne Allah subhanahu wa ta'ala era bambi atusiibula bulungi era twali ne musajja wange kabako Rodney Wine abamwitani Sennabulya Yusuf twali naye bambi yali mu nteekateeka y'Amaseeka musajja oyo alina imaani agiina imaani Mansur Sebana nabagamba abantu abo nze Seeka waabwe ne Reyini era tukyaliddeko leero twakedde mu kooti leero naye abamulamuzi atongezezaayo tugenda kuddayo ndowooza mu misango gino gye bamuteekako inshallah olunaku olulala era ajja kuwangula saawa yonna honorable to be inshallah Lubaga alinde kumulangirira abantu bamwagala naffe tumwagala kati tumalize na bino kakati omanyi abaana Adamu twagala nnyo okujajinga ebintu ebikyali mu Baasa twagala nnyo okusumula ebbaasa n'okujajinga ebintu ebitanakulaba be bannayuganda abamu tubula ebyokukola ne tutandika kukolera abantu mawulire agadi waliwo ekyo bitambula nange mbiwulira buwulizi omanyi abakyala be basinga okulaba bagamba Shiba alabika ali lubuto abamu ne bagamba nedda ali lubuto nagamba nedda biri bisatu Shiba alabika ali lubuto abamu ne bagamba ali lubuto abamu bagamba nedda tali lubuto kati gwe tukikulegedde gwe omulabi olaba otya Shiba ali lubuto Shiba alabika ali lubuto oba Shiba tali lubuto kati ate ekyange sikisobola kudda wano nga Seeka wa Shiba ku mukutu gwa Kafton ono lujja ninnagira mu Shiba ali lubuto nga tannaba kuŋŋamba Seeka we kubanga Shiba nze wanaŋŋamba nze Seeka aluŋŋamya nja mubuuza olubuto lwani era omuleeta ddi naye Shiba nga we tubiwulira era wano tumujajinga yatugamba waba ali lubuto waba ali lubuto lwammwe Shiba waba ali lubuto lwammwe ate Seeka tuleke twogereko yabasabako mumutiko olubuto kino kijjanga mbeera ya budde oba wanakkiriza muye mugenda mutandika omubeera nga mumulabirira mumutwale gyagenda okunywera eddagala ekikola emboozi kwe kuba nti buli omu mu budde bwatakisuubiriramu era Shiba bambi kyenkusaba nze Seekawo amma kola ebintu byo nga wotero bikola buli lunaku ebiri personal sigala
mu mbeerayo Shiba mwagala ayina ebintu byakola nga abikola mu kyama era Shiba yasobola okunkubira ssaawa zino lujja tujja kumukyalirako n'atuwa akantu nga tiyerabisizza Shiba alina sente ate azigaba Shiba wallahi agaba sente ate agaba sente obana agaba sente eziwera Shiba naye tiyerabisa Shiba big up I love you for the sake of Allah ndiseekawo Shiba kalungi okimanyi naye bambi ndudde okukulabako era nsaba Shiba onkulabeko solo kubeera nga toogeramu kati waliwo abagenda okunyingira aba gadgets naye ate nayo gyogwa gadgets talina tabu spice haja namukwaye ne kakazi kalungi ne Shiba mukyala mulungi omanyi abantu baagala nnyo nnwaniraako kati goba balance nze ndi seeka bonna nkuma seeka ye taato waka kati taato waka abaana abamu bayite baana abamu bayite byana oba otegeera bonna baana era nze owange siina byana era abaana baseeredde ng'abaana Adamu njogera nabo mu bulungi ne tutambula era nze ndi seeka wa bonna olw'obudde edduwa ejja kuba nkulu nnyo tuggalewo masha Allah kasome edduwa towembeke Kafton Lujono Allah subhanahu wa ta'ala naye amwongere obugagga ne muganda waffe ali ku kamera yani tone naye ntone nga yeeyongera bunene yali bahaji olubuto lulo lweyongeddeko tona afunye sente naye tona ayina aki badinagala kishifula kino abayi shifula yaliko zambi gwe tomulaba azoola ebiizo neshifula wakyatunda bwatu olina kifula omulala ow'eriiso newano waali bishifula biba gwe lujja mashallah tone agenda maki yakubiri tone tone ayina sente azina tumwagala nnyo tone tone musajja mulungi ate tone anjagala nnyo alayi tone webale ku kyokoze nemunkyayirako barakallahu fikum Allah bawe obukisa lujja minisitaawo abaavu muffe Allah bawe ku sente lujja gamba ya Allah fulus ya Allah pesa ya Allah mane ya Allah paundi ya Allah dola ya Allah dirham ya Allah mafaranga ya Allah sente lujja tuwali bana batulaba kye baagala mu nsi eno okujjako Allah obagondeza n'abaku sente ya Allah tukusaba sente ya Allah tuwe sente gwaziina Allah mumanya gwa Allah ekyendamu omwenta antal ganiyu Allah oli mugagga antal muguni Allah gwagaggawaza antal razaaku Allah gwagabirira tusinzidde ku programu eno nga Allah tukusaba faruzukuna jamii Allah tugabirire ya Allah tuwe rizkan halala tuwe sente za halali tayiba mnungi mubaraku tiremu omukisa alawa programu eno atayina nyumba tusaba Allah ajumuwe atayina mmotoka Allah ajumuwe atayina mukyala Allah amumuwe atayina mwami abawala mwagala abasajja mumiinise mugamba amiina Allah bawa abasajja abalungi agniya abawala tubasabira kwabo batannafumbira Allah bawa abasajja abagagga abayina sente ate nga bazigaba abasajja abatasiiwuse abalabika obulungi abasajja abayina laavu ne keya abasajja abanyirira nganze abayina lujja tuzajina budduwa gamba amiina abanyirira nganze kale ngaggwe abanyirira ngaggwe abayina akazigo nga akange abawanvu nganze nekyo kyogere akale abawanvu ngaggwe Allah subhanahu wa ta'ala bawa abasajja abayimiridde abatatudde wansi abatudde wansi gyolagamba nyiyo abakyala mwenna abatulaba abakazi mwenna abatulaba Allah bawa abakyala abalongoofu abasajja abalongoofu n'abasajja Allah bawa abakyala abalongoofu lujja nga tumaliriza tusabe edduwa eno nkulu nnyo gyogenda okusaba nga ogenze Makka kubanga tugenda nawe mu Septemba era seekarika mugenda mugamba tugenda ne lujja Kafton Media ye tugenda nayo gamba rabbana atina fi dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar ay Allah tukusaba ne lujjono otuwe n'abali abatulaba fi dunya hasana
kampani eya Wildlife Millions EU abatuusa ebizigo okuva South Korea ne USA ebikola ku lususu n'enviiri bakuleetedde ebizigo ebigenda okunyiriza. Ebizigo bino biyooyoota olususu ate tebikujja kukkalayo. Olina ebizigo ebyakwokya, olina mbalabe, weekwata ebizigo bya Wildlife Millions EU bikola ku mimwa n'olususu olukakanyavu era bigoba n'enkanyanya. Tulina ebizigo ebikuza enviiri, ebigoba situka mu mutwe n'ebizaawo enviiri ezaakutuka. Ebizigo byaffe bya butonde n'akawawa akabivaamu ka butonde ate tetutunda bicupuli. Gwabyetaaze tubikutuusaako wonna w'oli okwetooloola ensi yonna ate bw'ogula mu bungi tubikuweereza ku bwereere. Osobola okusasula ng'oyita ku PayPal, Apple Pay, Google Pay, Credit oba Debit Card, Western Union, MoneyGram oba okuyita mu bank. Gwali e Bulaaya gula ku mutimbagano ku www.wildlifemillions.com oba basange mu My Hive Shopping Mall, Vienna, Austria. Ebizigo bino bikulaka kulanjiyo era bikozesebwa abaami n'abakyala. Tukubireko oba tufune ku WhatsApp. Weekwata ebizigo ebya Wildlife Millions EU era tukukakasa nti bw'otafuna njawulo mu nnaku 3 sente zo tuzikuddiza ng'olina risiiti yaffe.